tugezeeko wano wa Bebe Cool ensonga Bebe Cool ekyagenderera mu maaso Break the Chains album eno eyogezza abantu bangi nnyo obwama ne Bebe Cool avuddeyo kutangaza ku album kuba abantu bangi nnyo bavuddeyo nga bagikuba naye ategeezezza ye kyeyali ayagala okuba ate nga ategeeza ku mulundi guno. Bebe Cool yatangizza ku album ye bangi bagamba sound gwe yakola yakopa aba Nigeria ebintu bitegerekeka biki Bebe Cool n'avaayo n'atangaza bonna abavuddeyo nga bakkakkanya album ye. Atandise bw'ati agamba nti ensonga ya streaming ebadde teri serious mu Uganda ne Break the Chains yesobodde okuba ate ng'eyimusa n'aboogera n'abanafuya mu mbeera. Bebe Cool atandise bw'ati kyobala nti album yange teriiwo just kuyamba nze eyo album y'Abannayuganda egenda kugulawo ebintu bingi. Kati album yange yegguddewo kye bayita okustreaming abantu kati buli muntu ku mimwa gyabwe oli stream okitegeera kati naye n'abantu naye bwe twareleasinze album mu wiiki 2 kati bali 15,000 so kitegeeza nti bwe munaba nga mwogera kuba Nigeria abalina 5,000,000 abalina 1,000,000 mubogereko nti babadde streaminga music okumala emyaka 5-10 kati mpezeze 15,000 kati gwe lwaki tosoka n'ompaayo omwaka guki naawe n'olaba Bebe bwe mansobodde okuweza 10,000 mu wiiki 2 kati mu mwezi bw'obanga oga nti buli mwezi akala wali zibadde 10,000 kale. Ye Bebe Cool agezaako okwogera ku album ye gye bayita Break the Chains wadde bangi bagikuba naye ye alaga sayidi bw'erina okuba ate ng'ekyusa endongo. Agamba nti bangi bagenda kulabira ku eno batandika okustreaming endongo yaabwe. Agamba nti omulundi guli abayimbi badde bakuba singles nga toyinza kuteekayo oluyimba kululemerako ne album ogisuulayo yonna n'etambula. Era agamba Bebe Cool asomesa tubadde kubya kuyimba singles ffe nga abayimbi kati kiba kizibu omuntu okufuna streams ng'olinayo oluyimba lumu ng'otalumulumu. Bw'oba oyagala okufuna streams olina kutanga album oba olina kuta EPs. EP kitegeeza ka collection atasobodde kuta nyimba 10-16 za album asobola okuta nyimba 4-5 eyo EP. Kati omuntu bw'agamba nti streaming kitegeeza nti ayina ennyimba zo ez'okuwuliriza nga 4-5 naye bw'okanyugayo kamu awuliriza kamu oba ofunye ka stream kaki kale oluyimba olumu olubasobola streaming naye ng'olina omukisa nti lufuuse global lufuuse okuwa 2,300,000 naye nga lufuuse lwansi yonna. So kakati ku ssaawa eno ne music agenza akyukidde ddala era kyobalaba nti nalibadde mbivuddemu naye ate ndabira ddala nga simaze kukola steps zino ezimu eziri very crucial kijja kalubiriza abayimbi. Ye Bebe Cool abagamba nti awummula endongo akyalina bingi byalina okusomesa abayimbi abatandika ng'okustreaming endongo era album eno yakuyigirako bw'enaaba ekoze bulungi bw'enaaba egaanye. Ayina abayimbi kyabasabye ffe ng'abayimbi bonna njagala bakikwate toddamu kola interview notasaba bantu ku streaminga music wo mulekeraawo okuddaawo buli kiseera nti DJ zanya nnyimba zange kati ekyo ekya DJ zanya music kyafudde DJ nabo ba streaminga music we baba bamuzanya bamujja ku platforms ezo tebakyamuteeka downloading but ba DJ bo babadde nga bakimanyi oba okitegeera bo babadde nga bakimanyi kale abamu bakyalina culture downloading naye tekigasa tekiyamba twagala because kati numbers ezo ez'okustreaminga ziyamba zakuyamba nnyo ki abayimbi baffe so nkubiriza abayimbi bonna ne bobeera Jinja ne bobeera Mbale ne bobeera wa mutandika okusaba bafani bamwe okustreaminga music. Kale ye Bebe Cool ng'agezaako okutangaza ku album ye gye bayita Break the Chains atannagirabako atannagiwulirizaako olina kugera ku mitimbagano eyo osobola okuba ate ng'okistreaminga ku Spotify n'emikutu emirala egitunda endongo. Bebe Cool gye yagitambuliza bambuuza ku nteekateeka lwaki atandise kati yakabitegeera ebyokutambuza endongo ayita ku mutimbagano wulira anti kati streaming nga bwe nkugambye ekolagana na album tugizimbidde emyaka emeka 1.5 to 2 years nga tuzimba album twatandika kugiplanninga 4 years back kubanga olina okumanya album gye nakola nze yali ya sente nyingi
naina okuzinoonya kyekisooka ate nga jjukira oziteekamu toli sure bazijja kukola ki kati naye because industry ekyetaaga nze kyemmanyi usually kiri nti era at a certain time one day album eno ejja kubako neweekoze ki weetuuka entuuseewo oba ezze ssente ne bwe ziba z'abazzukulu why now ebibuuzo nyinza okuddizaayo ekimu negamba nti why not now kyekisooka because anytime is tea time lino eggwanga lyaffe lya Uganda tuli mu kulaakulana ne bwe nalibadde njagala okikola oba Juliana nga yagala okikola abantu baffe baali tebabisobola kale ye Bebe Cool ng'ayogera ku nteekateeka bweri mu ndongo nti endongo kati yakugula ng'oyita ku mitimbagano ku mikutu egy'enjawulo era albamu ye gye yagitambuliza yagezaako okutangaaza nze kyendi omusanyufu ekisookera ddala nti at least album epulinza attention yaabwe bonna kati waliwo ekyokwogerako musically nti album yes buli muntu agyogerako and I welcome the criticism nzi welcominga kyesijja ku welcominga kwe kugi downplayinga kyendi omusanyufu kyenjagala okulaba nti oba kyendi mukulaba kati kubanga naffe twagitadde twagala tulabe plani zaffe zetuyina zikola oba album eya Bebe bwena failingira ku level 2 then mwabalala banakola abapya munasobola okumanya nti Bebe ayita wano tekyakola kitegeeza kino tekikola kati katuyite wano okitegedde so album eno egenda kuyigiriza abantu bangi ebintu bingi kale Bebe Cool era asanyukidde n'ekya Rema okubanga yatandise okukwatagana n'aba Nigeria okuba endongo agamba wano yali amwagalira ddala lwakuba baali bamuwabya anti abantu baagala bakutegeerera ekyo lwaki nagaye nti album yawe bagiyita Break the Chain tokkiza abantu kutegeerera gwe kasita oba ng'omanyi olina ekintu kyoyagala okukola ate okirina plan n'ogikola bulungi plan kati omala kukola plan ate n'ogiremerako abantu bajja kumala bakimanyiire bakitegeere bakirabe evvannyuma nti tikituufu okitegeera Rema bw'aba yasazeewo okugenda okutandika naye okukola layini eyo mumuleke osanga alina kyeyalabye gwe lwaki oyagala akomewo mumugalire mu kwanjula alabyeyo kakati abo abakritisizing ekyo baagala asigale mu kwanjula okubanga bamumanyiddemu bamwagala ayambadde busuuti ate olumala kumwambaza busuuti bebamu be bajja okujja agambe affe batuleetera Tiwa Savage ne basasula emitwalo 10 okulaba ani